Kyagulanyi atukoze bubi. Era musheno saba Katonda nyambe nimekuwera oshono. Nagamba Dr. Sasa Simon Muyanga Lutaya n'abakufaanana Kyagulanyi abakoze bubi gwe nani? Kubanga fa abamuwagira tannatukolako bubi. Kakati simanyi abakoze bubi gwe nani? Era okufuluma kwa Kyagulanyi eggwanga like kukumazeemu kutya amaanyi mu revolution. Twayongera okutegeeza Simon Muyanga Lutaya nti okufuluma kwa Kyagulanyi eggwanga it is part of revolution. Gwe bw'oba tonnakimanya ng'olaba Kyagulanyi akukoze bubi akumenye nnyo omutima gw'osobola okufiitinga mu kifo kye osobola okuyimirira n'okola ebirowoozo bye ebirungi byennyini by'oyagala Kyagulanyi akole nawe kennyini osobola okubikola kubanga saawa zino tuli mu revolution. Omuntu yenna ajja asobola okuteekinga revolution n'agijja ku Kyagulanyi n'agitwala mu maaso. Kyagulanyi nga bwe yagijja ku Besigye n'agikulembera nawe osobola okugijja ku Kyagulanyi n'ogikulembera. Obo kitegeera gwe bw'olaba nti revolution yakulemerera n'osalawo wegatte ku Museveni tweyongera okutegeeza nti ne Museveni yawaŋŋangukako. Museveni mu 1971 yawaŋŋanguka ng'Amina amaze okukwata obuyinza. Era bwe yawaŋŋanguka yawaŋŋangukira Tanzania. Tanzania mu 1973 n'atendwawo ekibiina kya Fulunasa ng'akitonderawo Tanzania tiyali mu ggwanga Uganda yali mu exile in Tanzania. Okitegeera naye ekyokuba nti yawaŋŋangukira mu Tanzania ekyo tekyafuula nti takyali mu revolution agivuddemu. Oyo Museveni yennyini gw'otukuba mu maaso era gw'olaga nti mugezi nnyo naye kennyini ekibiina kya Fulunasa ekyamutandikisa obuyeekera mu ggwanga Uganda yakitandikawo ali mu exile ali mu buwaŋŋanguse Tanzania mu 1973. Oba okitegeera era n'akomawo mu 1979 Museveni kennyini n'akomawo mu ggwanga Uganda. Era bwe yakomawo mu ggwanga Uganda mu 86 n'akwata obuyinza. Okitegeera ne revolution yali agitambuliza Tanzania ewa Nyerere. Oba okitegeera ekintu ekyo genda wane South Africa Thabo Mbeki yaspendinga emyaka 28 in exile. Era yali mu nsi ez'enjawulo nga kuli Switzerland, Nigeria ne UK. Thabo Mbeki owe South Africa yamala emyaka 28 mu buwaŋŋanguse era n'akomawo mu 1999 n'afuuka president wa South Africa. So what are you saying? What are you saying nti okuwaŋŋangukira okugenda mu buwaŋŋanguse ate Kyagulanyi tanabagambako nti yagenzeko mu buwaŋŋanguse. Mwamufunye bubi yabagambye agenze ku mirimu emitongole egitwala revolution mu maaso. Okitegeera omusajja gwe bayita Helen Johnson Sirleaf ow'eggwanga erya Liberia naye yawaŋŋangukako. Oba okitegeera mu 1980 yawaŋŋanguka n'akomawo 2005 n'afuuka president w'eggwanga Liberia naye ng'emyaka gyonna agimaze mu buwaŋŋanguse. Omuntu asobola okuwaŋŋanguka n'asigala ng'akyatwala revolution mu maaso. Oba okitegeera Simon Muyanga Lutaya kati mwe mwagala okufuula ti okuwaŋŋanguka kwa Kyagulanyi oba okuva kwa Kyagulanyi mu ggwanga Uganda kati revolution ekomye. Ebyo mugenda bibuulira bali abasiru be munywerako amalwa Simon Muyanga Lutaya mwogeza njala yebatawaanya. Omusajja gwe bayita Patrice Talon Benin ow'eggwanga erya Benin yawaŋŋanguka n'awangankule France. Oba okitegeera mu mwaka gwa 2012 n'akomawo mu 2014 mu mwaka gwa 2016 n'afuuka president w'eggwanga Benin. So ani gwolimba gwofuulinga gwogamba nti Kyagulanyi bw'aba afulumya eggwanga era n'obwo obuTV bwamu obwo bu BBS telefayina buki bwe busiibwa bwogera eby'ekidongo mu Kyagulanyi eggwanga limulemeredde agenze mu ggwanga simanya afulumya eggwanga limulemeredde. Museveni bwe yawaŋŋangukira Tanzania eggwanga lyali limulemeredde kubanga yamanya nti mu ggwanga Uganda mu kaseera ako yali tasobola kukoleramu strategy ezisobola okugyako gavumenti bajja mukwata. Revolution yenna esooka kusavinga the head omutwe gwa revolution bano ba subjects bone we bafa. Revolution esooka kusavinga muntu agikulembedde. Omuntu akulembedde revolution alina okubeera ng'akyali safe okugusa revolution. Kati gwe Simon Muyanga Lutaya bw'oba olaba nti nno owulira Kyagulanyi akumenye nnyo omutima you can kutwala revolution eno n'ogimujjako gwe n'ogikwata n'okola ebyo byonnyini ebisobola ogipushinga okutuuka ku nkomekerero nga tonnagamba nti akumenye nnyo omutima. Omusajja gwe bayita Idris Deby ow'e Chad yawaŋŋangukira mu ggwanga lya Sudan mu 1989 n'akomawo mu 1990 n'afuuka president w'eggwanga ki Chad. Kati gwe nakugambye nti okuwaŋŋanguka oba okufuluma mu ggwanga Uganda Kyagulanyi takyali ku revolution era revolution ewedde. Who told you that? Okuva kwa Kyagulanyi mu ggwanga Uganda n'agenda mu nsi yonna gy'agenzeemu it is part of revolution.
era ekyo nakyo kyekimu ku mulimu gwe yali alina okukola okulaba nti revolution egenda mu maaso. Oba okitegeera ekintu ekyo. So muleke kubeera awo mutwasamire. N'ono yennyini gwe baakajjako wano w'Irani Nyatanora. Okitegeera. Oyo naye kennyini yawaŋŋangukirako mu France mu 1979. Era revolution eya Islamic Revolution yagitandikira France. Okitegeera. N'akomawo n'afuuka supreme leader w'eggwanga Iran, era yabadde afuga Iran right now, naye nga Islamic Revolution yagitandikira mu France mu 1979. Oba okitegeera. Naye muddawo ne mutwasamira Kyagulanyi afulumye eggwanga, ebintu bimulemye, ba propagandist be n'alembye ebibozi bye mutambuza. Fe abali mu revolution Kyagulanyi gyalimu tetuna complaininga. Era tubaye tumusabira afulume eggwanga, naye mu abatamwagala, abatamulondangako, abataberangako ku side ye, abata appreciatingangako kintu kyonna Kyagulanyi kye yalakoze, mwe mukulisaizinga. Era mulabira ddala ng'okufuluma kwa Kyagulanyi yaziza gwa Nnaggomera ebintu bimulemye. Simon Mulyanga Lutaya. Gwe Dr. Kiza Besigye bwe bamukwata ne bamusiba kye kyakutwala mu NRM, ate n'ogenda owagire yasiba Besigye gwe wali osinga okwagala era tamuza revolution obulungi. Kato yasiba Besigye ate kati saawa zino gwewagira. Ani gofulinga. Besigye bw'aba ali mu kkomera ng'era olaba nti era tamuza revolution ennungi. Nelson Mandela bamusiba emyaka 27. Naye abaali bamwagala era abaali bamukirizaamu ate tebagenda ku side y'abala abaali banyigiriza Nelson Mandela, abaali basibye Nelson Mandela mu kkomera. Nelson Mandela bwe yava mu kkomera emyaka 27 gye yamala mu kkomera yakomawo n'afuuka president w'eggwanga South Africa. Gwe kyekikukwata ate ogenda owagira asibye Besigye ate ng'olaga nti Besigye omukiririzaamu nyera yasinga okutambuza revolution y'ennungi. Simon Mulyanga Lutaya tuggyeko enjala n'amalwa. Omanyi mutuula ku TV obwo bu YouTube channel bamwe ne muleega engumbe enkadde, kumbe enjala yeeboogeza. Bw'oba olaba nga Besigye ye yatambuzanga bulungi revolution, you can take that idea of Besigye no continuing with revolution kubanga Kyagulanyi bwe yagenze revolution teyatutte change. Ugandans we still need change. Kyagulanyi bw'aba yagenze nga bimulemye, you can start wakomye. Osobola okutandikira wakomye. Obo kitegera mutujjeko amalwa busajjamu obukulu nti mwasoma, simanya mwasoma nnyo nnyo ebitabo, mwasoma naye mwasoma busiru. That is being hypocrites. Ekyokuwaana Besigye naye nga Besigye ali mu kkomera. So badde yagala Kyagulanyi abeere mu ggwanga na Uganda naye akomekerere mu kkomera. Revolution etaasa agikulembera. Okitegeera. So Kyagulanyi abadde alina okusooka okuva mu ggwanga Uganda to make a new strategy. Kubanga abantu bonna balwanisiza peaceful revolution, abalwanyisa abantu abamenyi b'amateeka abayeekera baba balina kukwata ekkubo lya mirembe. Ate baba balina okusooka okubeera safe before nga tebannatwala revolution mu maaso. Okitegeera.